Muraba mutya yengere oba mwende yengere bano kale kugamba omusaza kama kugenda kuyini naye nababagenze mugulu tebalabula okunonda musho eyabugembe nga setaani nga kyeyeekola munnange pulezidenti waffe omulungi his excellency Yoweri Kaguta Museveni we yagenze okuyingira eggulu ne bamugamba nedda tolina gy'olaga wabula sho yabadde enyuma esho yanyumye kyensobola okugamba ba MOP bano abali b'enguzi nga munnange tolina wooyitira ku geti y'eggulu nga bakugamba ddayo akati ne pulezidenti waffe we batyo omunnange we byabadde oluyimba olwo mulumanyi era nga kiriba kitya mulujjukira bambi sho yanyumye nnyo era baakitinze ne bagirayo ddala kiri kyonna ekyali mu vidiyo eyo sho yabadde yannamaddala era nga nnungi nnyo ate munnange ekyo kyo nga tuvuddeko eyo mulowooze Namboole nayo munnange pulezidenti waffe his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga naye munnange ekyabadde Namboole abaana nga bawangula akapiira ate Bobby ye yawambye ekyo kikulaga omukwano abantu gye balina eri his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essanyu abantu lye babadde nalyo ng'omukulu taliiwo talina mu ggwanga naye abaana bakulaze nti era tusobola okucelebratinga naye yonna gy'ali era we batyo ne batandikirawo Bobby n'eŋŋamba kyekyo why not munnange webityo bwe bitambula ate nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo juzi waniino twafuna okufa kw'omukulu Musinguzi Galuga naye mu byonna ebiriwo mukyala we yeekokkola gavumenti eno nti baawe baamumma oba baamulemesa okubanga afuna evisa emutwala UK afune obujjanjabi obweyongera era mbu kyekyaviiriddeko omwami we okubanga afa. Mujjukira omwami ono abadde wa opposition nnyo era nga tumanyi nti yeesimbawo ku Kadia Forum for Democratic Change era nga y'omuntu omu eyasookera ddala nga mu biseera ebyo esayidi z'Ekanungu eyo nga tolabira opposition weeyitira yakola buli kimu Biden ng'omukulu Amama Mbabazi yawamba buli wamu naye era naggulawo office nawa FDC office mu sayidi zeeyo kwegamba bintu bingi nnyo ab'opposition bagenda okuba nga bamujjukirako naddala oba togende ku opposition yokka n'abantu abasinga okumanya abalimi b'amajaani omusajja abadde mpajiruwaga nnyo era ng'akola buli kimu bukubirire era abadde mulimi w'amajaani n'ebintu bingi nnyo by'osobola okumwogerako eggwanga lyo ng'eggwanga lifiiriddwa naye munnange bw'atyo Mukama bwe yageze kitalo nnyo era kitalo ddala atweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire omwoyo gwe nti Mukama agulamula ekisa era n'okuba nga omusonyiwa byonna ebyamusobako. Ffe tukyeyongerayo era nga tukyatambula nkyakuleetera amawulire naddala agatambula gali wano eno mu ggwanga Uganda. Omwana yavuddeyo n'agamba nti bannange mwenna nti obubaka buno bugendere ddala eri pulezidenti w'ekibiina kya NUP nti singa mugeza ne muwa omukulu Honorable Ssesaazi kaadi nti munnange
mbadde njogera ku Honorable Saazi, sorry, nenjogera Sesaazi naye mbadde njogera ku Honorable Saazi, era bagambye nti ke kabatanda abakulu mu NUP ne bawa omukulu oyo kaadi, bagambye nti munnange bajja kirabirako bwereere, bajja kwekalakaasa. Twagala okumanya oba Saazi omumanyiiko oba tomumanyiiko, tumukoye Egomba. Yajja Egomba n'ayisa akatambi n'alikodinga akatambi akalagira ddala nti tatuwagira si wa NUP, n'akuvoola n'akuvuma n'alaga n'okulaga nti n'ennyumba y'ewammwe towezaako miliyoni 3, n'awaayo n'obujulizi obulaga nti n'essuwaani z'oli ez'emmere ze baleeta olya yakusatu, kitegeeza yakuwaayo. Omuntu oyo kitwewunyisa okubeera nga y'omu avuluza emirimu gya NUP. Wabanga ye muntu eyakuvuma n'akuvumira mu bantu ensi yonna neeraba, abantu b'Egomba ne bamwesunga omukuba akalulu. Wabanga y'omu atajja n'atawaanya NUP, ate nga tuwulira yagenda n'ofuna kaadi. Ekintu ekyo ssebo Pulezidenti ow'ekitiibwa twagala okitunnyonnyole. Era ewatali ekyo tetuli bamativu, tugenda tambula twesitula abantu ba Gomba East, tujje ku mulyango gwo, oba tunaasulaawo oba tunaasiibaawo gw'onoomanya. Tetwetaaga Saazi Gomba kubanga wa NRM. Eyo tuvuddeyo abantu beeyongedde nno okubanga basimba enkonde. Twalabye eri Emityana nga banaabira Joyce baagala mu maaso, kakati nabo bavudde ne bagamba nti ssaawa yonna bajja kwekalakasa, kagwake keetoonye singa banaalemezaamu nze naawe. Naye nga byonna bigenda mu maaso, naye avudde n'agamba nti munnange waliwo ba MPs wano eno abatoogerwako nga bye bakoze byeyogerera, era nti gwe munnange woba ovaddeyo n'omwogerako oba olinga walumbye abantu. Nkyukakyuka nkusaba owulirize bulungi vidiyo eno. Nkuleetedde lisiti y'abakansalazi ba NUP abakiika ku disitulikiti e Wakiso abaagenda e Galuga ne basisinkana mwami Museveni. Kati omusajja oyo gw'owulidde ayitibwa Kalibbala. Omusajja oyo mukozi wa Museveni. Omusajja oyo muwagizi w'NRM. Omusajja oyo Kalibbala yakyaza Museveni. Gwamanyi Ntebe Road ngenda kusigira ekifaananyi. Omanyi Namasuba, omanyi ku Batabata, ng'omanyi bali amafuta ga Starbex. Omusajja oyo yakyaza Museveni ng'aladisi kyaze yamuleese kuba kyaze yawa Kalibbala omulimu ogw'okuba abakulembeze ba NUP bonna abali ku mazima. Kyaze bwe yakyaza Museveni yaleka amukoledde ebbajjiro wamu ne Capital. Kati omusajja y'omu yaavaayo kadde kano n'akulaga nti akuba mukulembeze wa NUP, akuba mukulembeze wa NUP torch nti bano bafu bano balamu. Omukozi wa Museveni. Vidiyo nzirina, ebifaananyi mbirina. Omusajja ontawagirangako omuntu wa NUP n'omu. Okuggyako buli gwe bawagidde era abeeramu olwaki olwa Museveni. Bayo emissoni ze baamukwasa bitundu bya Makindye Ssaabagabo Ndejje Wakiso kukuba abakulembeze ba NUP. Tunamumatiza nti gwe muntu w'NRM atambula ne Museveni buli wamu ng'oli ku Capital wa Museveni nti ate ovaayo n'olumira NUP n'ogigamba ono yagenda e Galuga, ono mukyamu, ono mutuufu. Bwensabiramu bannankyukakyuka temwewalenga nnyo okutambuza message nga tutegedde efulumye mu kamwa kwa kaani era ani amuli emabega. Ono omusajja Kalibbala mukozi wa Museveni na muhoozi ne RDC kyaze era missoni ye eri mu kuba bukulembeze bwa NUP mu Wakiso tube nga tusigaza mukulembeze ayimiridde. Ate nga tuvuddeyo okwo tugendeko mu nsonga za byabakama. Olire endowooza z'abantu, nze nagambye nti ndiwo kubanga nkutuusako buli kimu ekitambula era ekigenda mu maaso, ebisigadde naawe ne weesalirawo. Bakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu ke tugendamu atulangirire. Era ye mwami byabakama bwe yatuddawo ne guruupu ye yasazeewo okulowooza nti akalulu ke tugendamu ka bulijjo. Era nga ye mwami byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompiitinga bangi. Twagala okutegeeza mwami byabakama nti akalulu ke tugendamu kali wakati w'abantu babiri. Kali wakati w'abantu abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Era akalulu ke tugendamu nga kali wakati wa NRM n'abantu NRM benyigiriza. Mwami byabakama ekyo teyeerabidde. Mwami byabakama ennaku zino apalapalanya. Simanyi kisumbuwa mwami byabakama. Mwami byabakama ndowooze bwali kati awulira ayagala kuddukana mu woofiisi kubanga ebintu byokka bye bali mu mukozesa ekyamazima bimulabisa nga ye omulamuzi. Mwami byabakama yazze n'ateekawo kwegamba oba ŋŋambe kiremesa alina ebintu byafumbafumba
naye mwami byabakama tukutegeeza nti omusajja ono mumulaba omusajja ono mumulaba mwami byabakama omusajja ono baguyita musota guli muntamu bw'ogukuba tojja kulya bw'otagukuba era tojja kulya kati eizo ojja munominatinga eizo obutamunominatinga bw'otamunominatinga ensasagge ye ejja kubaawo bw'omunominatinga ate n'otamulangirira era ensasagge egenda kubaawo oba okitegeera mwami byabakama kano oli mu katego mwami byabakama kino oli mu kugezesebwa nga ggwe omulamuzi tolaba nti twali twevuma Badru Kigundu naye byabakama akalulu k'omwaka guno gwe tuyingira 2026 byabakama kano si kalulu ka bulijjo era tolowooza nti ffe bannayuganda tujja gy'oli ggwe byabakama otulangirire oba otuwa obuwanguzi ekyo kye kitagenda kusoboka mwami byabakama yaze n'ateekawo obukwakkulizo mu Uganda tulina district 136 ze districts ze tulina mu ggwanga Uganda yaze n'agamba nti abantu mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti mugenda kutambula districts z'eggwanga zonna okwetoloola eggwanga Uganda mulimaleyo nga mukuŋŋaanya emikono buli district akyagalamu emikono 100 kati bw'okwata district 136 n'okubisaamu 100 buli district be bantu 13600 byabakama bayagala okuba nti bakukkiriza okwesimbawo byabakama n'akakiiko ke baagala emikono gy'abantu 13600 okukulaga nti okkirizibwa okwesimbawo era ke kakwakkuliza omwami byabakama ke yakoze eki ke yaleese kati ye mwami byabakama obwongo bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu mwami byabakama atulangirire mwami byabakama ye obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano ke tugendamu kalimu abakompitinga bangi era mwami byabakama obwongo bwe bumugamba nti akalulu kano waddembe okakolera mu byawulira byayagala mwami byabakama omulamuzi Simon byabakama oba tukugulira lulimi kiruogenda okutegeera musajja gwe bw'onooba oyina abantu abakutadde ku ntola abali mu kuvuga Left Right and Center jjukira yasooka kukyusa nnaku za kunominatingirako bwa pulezidenti yali tannaba na kuzimazaayo omwezi yadde ewiiki n'addamu n'azikyusa kati ssaawa zino akyaleeta obukwakkulizo obulala era mwami byabakama agezaako okuteekawo buli kiremya kyenna g'omanyi kye bayita abantu 136,000 okukuŋŋaanya emikono gyabwe okwetoloola disitulikiti z'eggwanga Uganda zonna zimalayo disitulikiti 36 nga ne Kampala koogitwalidde Kampala nayo bw'ogigattako ne zikola disitulikiti 137 omanyi kye kitegeeza eyo yonna aleeta kiremya ate tujjukire nti ebintu bino byabakama abireeta bayinza n'okuteekawo road block okulemesa abantu abo okukuŋŋaanya emikono gino gimalayo mu disitulikiti zonna kubanga tukimanye nti pulezidenti Kyagulanyi tewali disitulikiti gye bamukkiriza kugendamu buli disitulikiti gy'agenda ogenda bamuteerawo emisanvu kati ye byabakama atudde n'akaguruupu kaaka akatono kati akagenda okulaba bannayuganda ekimafiya ye obwongo bwe bumugamba nti wanaatega omutego guno n'atega omutego guli n'atega omutego guli agenda kubalemesa Kyagulanyi okwesimbawo byabakama taata omulungi tukutegeeza nti Kyagulanyi ojja munominatinga oyagala toyagala bw'otamunominatinga ensasagge gyerinde ne bw'onamunominatinga byonna okumunominatinga n'obutamunominatinga bisigala kyekimu gwoba oteekawo obukwakkulizo oba oteekawo okubuuka mugende mubire muleeteyo munyenye oba oteekawo bagamba genda wansi wa nnyanja kuleetayo simanya mayembe byabakama oyina omulangirira omusajja ono mumulaba byabakama oyagala toyagala ojja munominatinga gwe teekawo obujogoli kola obujogoli bwonna weebuzeebuze kanula amaaso mu gaalubindi kola byonna by'oyagala mwami byabakama naye ojja munominatinga baagala okuteekawo embeera eno okuŋŋaanya abantu 136,000 mu disitulikiti 136 mu kwetoloola eggwanga kubanga byabakama akimanyi bulungi nnyo nti regisita ezisinga obungi baazikyusa omuntu bw'aba abadde alondera kaŋŋambe nti oba kati ŋŋambewa nze nnondera Mbalala Nyamityobola division nti bw'oba obadde olondera Nyamityobola ojja kwekanga nga bakutwala bakuteekawa Kamukuzi nga tokyalondera Nyamityobola oba okitegeera oba nti omuntu abadde alondera Embalala weekanga nti kati olondera Masaka bwe batyo bwe bakyangacanga ki bwe bakyangacanga forms bwe batyo bwe bakyangacanga gundi registers like voters registers eza Uganda not eza NRM oba okitegeera ate abantu abasinga obungi babateeka mu bitabo bya NRM
nga bannayuganda abasinga obungi tebamanyi. Kati ye mwami byabakama alowooza nti emizannyo gino gyonna gyazaazannye emabega yonna kati gyagenda okujja yakole final touch azannye emizannyo gye egy'ekigega. Era bannayuganda mwami byabakama Kyagulanyi ogenda munominatinga oyagala toyagala ate si byakukusaba kubanga akalulu ke tugenda mu mwami byabakama naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo ne gurupu yo mulimu abantu babiri Museveni ne Kyagulanyi. Katolina bw'oyinza kungamba tojja kunominatinga Kyagulanyi ate onominatinga oli kyekitagenda kusoboka kubanga tewali kompyuta mulala gwe tumanyi. Ate awo ne tukuleta ne tukulaga nti Abedi Bwanika naye waliyo abamuli emabega bamuyisizaamu ebyekisiru bye mu mutwe nti baleete proposal bamendinga etteeka mu bwangu ddala ery'ekika ekyewaggulu nga ligaana abantu abataweza myaka 46 kwesimbawo. Oba okitegeera ekintu ekyo naye tujjukire nti pulezidenti waffe Kyagulanyi alina emyaka 4 alina emyaka 43. Oba okitegeera ekintu ekyo kakitegeeza nti bagamba okwamendinga constitution right now gwe baba basibirayo naye nga balaba ebyo bisobola okukola. Ebyo bisobola okukola mu kaseera kano tebalaba nti omusota guli mu ntamu eiza ogukuba n'otalya oba oguleka n'otalya kyonna kibalya buli ango kibaliiramu. Bannange mutuleke akalulu ke tugendamu tetusaba byabakama lukusa tetusaba Museveni lukusa tetusaba magye poliisi lukusa. Akalulu ke tugendamu kaffe nga bannansi abanyigirizibwa n'abatunyigiriza. Kati ye byabakama lowooza mulimu bakompyuta bangi era abawadde bagende simanya biki abakuwa olukusa poliisi tejja kukuba. Byabakama okuva ddi kati tutusuubire nti poliisi mu kalulu kano tegenda kubaamu byabakama kyoyagala okutugamba mu mutwe gwo ng'oteekawo obukwakkulizo buno bwonna obutakola makulu. Bannange kana akalulu ka bannayuganda mwami byabakama oyagala toyagala omusajja ogenda munominatinga. Mukitegedde agezezaako okulambulula byonna ndowooza byabadde totegedde byabakama byabadde ayogera nti yadde ayogera munnange nga tebikwatagana nga n'olulimi lumusumbuwa ananaagira naye omwana avuddeyo n'akulambululira ensonga kigendererwa ki kaki ke babala nga bo bafuniramu wa okitegeera. Byonna agezezaako okubanga explaining naye n'agamba nti byonna babikole naye bakimanyi nti president twogera ku his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okunominatingibwa baagala tebaagala. So byonna babikole bakole kino constitution bagizanyiremu bakole simanyi kawaayiro bikoze bite twagala kutuusaamu wano twagala bagikwatemu naye nga bamanyi nti kiki kye batakoze. Constitution bagikuttemu ne bakyusa ne bakola we bati buli kawaayiro buli kye baagala kyonna bakikoze constitution y'eggwanga. Buli kimu kye bawulira nti bakyetaaga bakikoze naye era kifundikira nga munnange tekibamala era kikkakana gye biggweera nga kibalidde ate era ne bayeekera kiki kye tuzzaako ne bakola kino era kigenda okufunikira ng'ate nakyo kibalidde. So essaawa ya kakati munnange gwe tugenda mu kalulu era ne muba naakola nti constitution oba bakoze batya era munnange byonna byappa. Kugamba bugambi nti munnange gwe weeyongere kuba nga weekumbidde ku mukutu era bw'oba oliyeyo nga tona subscribinga kekadde gwe subscribinga era bw'omala okusubscribinga ng'onyiga akadde. Nakugamba nti akadde kano katuyambako okubanga munnange otegeera nti buli wetteekayo amawulire bunambiro bwetuti bweppo oba otegeera nti tutaddeyo amawulire oleme okuba nga ofuna amawulire nga gayiseeko omukutu guli mugokka that is NCK TV era munnange wenkugambira nti gwe mukutu gwokka gukuwa amawulire ge weetaaga okuba nga omanya ebizimba eggwanga ebitambula mu maaso n'ebyo byonna munnange era wano wokka wetupreachingira protest vote n'emikutu egy'enjawulo gyonna sigala naffe tukyalina amawulire mangi nnyo g'okutuusaako.